Era de banyabo ne basebo, nze bampita musawo Enoch Kabirabi, era leero ngenda okusomesa engeri gy'osobola kuyambamu omuntu ow'ensimbu agudde mu luguudo oba agudde waka, osobola okumuyamba otya. So ngamba ka video kalabe paka we kagwerako era ka sharinge, oba ng'okyali mupya ngamba nti subscribe kubanga kampa amaanyi okola video endala. So ekintu ekisooka, obulwadde bw'ensimbu busobola okukwatira buli wamu wonna. Busobola okukwata ng'otambula mu kibuga, oli waka, oli kumpi maybe oba ofumba. So abantu osobola okumusanga ng'agudde ku luguudo, osobola okusanga ng'agudde ku sigiri. So ekintu ekisooka number 1, okusigala ng'oli mukaakamu, kubanga olaba omuntu yeesika n'ogamba ali kufa. Nedda, omuntu tomukwata mikono, muleke yeesike, obugenda okoma bwoka. So ekyokubiri ekiddako, okulaba nga omuntu ali mu kifo ekirungi. Oba waliwo ebintu byonna, kagambe ali kumpi n'omuliro, mugyewo omuliro we guli oba sigiri weeri. Obanga agudde mu luguudo mugyewo, kubanga motoka esobola okujja nekola ki, nemulinnyako n'afa. Okay? So ekisooka tugambye beera mukaakamu, be calm. Ekyokubiri, ensure safety. Omuntu abeere mu kifo ekirungi nga tali at risk of okukola ki, okulumizibwa. Then ekiddako, kubanga omuntu banga yeesika bw'ati oba akoona guno omutwe. So kati katugambye agudde mu luguudo, agudde waka, ekisinga twagala omutwe guno guleme okufuna ki, guleme okufuna damage. So kati oba olina lwesu, osobola okuteeka ki, lwesu wansi w'omutwe, aleme okwekoona wansi, kubanga mirundi mingi gyayekoona omutwe gubanga gukosebwa. Okay? Obanga tolina lwesu naye ng'omusanze agudde, teekawo guno omukono gwo oteeke wansi, kubanga tetwagala omutwe afune damage esingaawo. Kubanga tugambye obulwadde bwa ensimbu tosobola kubufuna nga okuute ku muntu. Then ekirala, obanga ayambadde oba saati nga katugambe emunyiga nnyo bweti. Okay? Kangambe wano ayambadde emunyiga, then amapeesa gagule afune empewo. Okay? So bw'okola bw'otyo, omuntu bw'ogulawo amapeesa ago, then omuntu ajja kubanga akola ki, afuna engeri gy'okussa. Then ekirala, tugamba nti kambalege engeri gy'osobola okikolamu, maybe mukirabireko. Njagala kubalaga engeri gy'osobola okuyambamu omuntu ono practically. So mulwadde bw'abeera bw'ati ng'ali kwesika, tugambye beera mukaakamu, toteeka kintu kyonna mu kamwa. Ono si mulwadde naye tujja tukozesako okuba demonstratingira kye twogamba. Okay? So bw'abeera bw'ati toteeka kintu, beera mukaakamu. Then ekirala, bw'abeerawo bintu ebiri sharp bijjeewo, obisuule oba amayinja oba ali kumpi n'esigiri bijjeewo. Okay? So bw'abeera tugambye bw'abeera n'eki, oba ayambadde saati emunyiga bweti, tugamba nti gigula amapeesa. Okay? Asobole kubanga alikavaringa. Okay? N'ekirala, waliwo position gye tumuteekamu, tugiyita recovery position, oba position esobola okumuyamba okukomawo mangu, obulamu okukomawo mangu. So bw'abeera bw'ati, tugamba yeebakire sayidi eno, asobola okwebakira sayidi eno bw'ati, oba osobola okumuteekako neyeebakira sayidi eno bw'ati. So kati njagala kumuteeka yeebakire sayidi eno. So engeri gy'oyambamu omuntu ono, oba agudde ku luguudo, tugambye mujje ku luguudo omuteeka awantu awalungi. Okay? Oba agudde kumpi n'esigiri, jjawo esigiri omuteeka awantu awalungi. So ekiddako wamala okwesika, kati engeri gy'omuteekamu position gy'omuteekamu gye tugambye recovery position. So omuteeka sayidi eno,
Okay, so kino ekigere okiteeka mu degrees kyemeka 9 ne kibeera bwe kiti. Guno omukono guli bwe guti, so noja n'omuteeka wano bwoti. So kati guno omutwe wabanga agufunyiza bwati, kino kye kireeta empewo. Okay, so omuntu baba basera nnyo okufa kubanga tebali kusa bulungi. So kati guno omutwe gubeera bwe guti abanga taasa bulungi. Kati kyokola elevate it ogulinseko bwoti, awo nabeera straight wano, awo kati abanga ali kusa ki, abanga ali kusa bulungi. Then guno osobola oguteeka wano wantu wona, kino ekigere kibeera ki, kibeera straight. So obeera bwoti, then awo omuntu asobola okukomawo mangu mu buki, mu bulamu. Engeri gy'osobola okuyambamu omuntu ng'afunye obulwadde bw'ensimbu, oba agudde ku luguudo, agudde waka, engeri gy'osobola akola ki, gy'osobola okumuyamba. Ekisembayo, omuntu ono bw'akola ki, wabanga agudde ng'akomyewo mu senses, you wake up. Okay, ono mwana si mulwadde naye nibukozesa sajase okusomesa, oyogerako naye n'omubuuza obanga amanye ekikoze ki, ekimubaddeko. So do you know what happened? Okay, so you have to talk to mommy to take you to the what? The hospital. Okay, okay, because this sickness, it can be treated. Naye obanga olabanga kijja, osobola okola ki, you can be in certain place where you can fall. When it puts you down, you be there, you lie like on a bed or what. Okay, so don't be around fire. Okay, because it can throw you in what? In fire. Okay, okay. So epilepsy, obulwadde bw'ensimbu, tusobola kuyamba omuntu bwatyo ng'agudde waka, asobola okuba nga agudde ku luguudo, temumulekaawo naye mujje mu luguudo. Engeri gy'embalazeemu ezosobola kuyambamu omuntu alina obulwadde bw'ensimbu ng'agudde. Neyanziza nnyo okulaba vidiyo yange, era ng'okyali mupya ngamba nti subscribinga kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Weebale.